kitaffe tukwebaza olw'omukisa gw'otuwa okujjanga mu maaso go alina okuyigirizibwa ggwe kibingi bye tutasobola ng'abaana b'abantu naye ali betubeera mu ggwe otuyinzisa byonna kale tubeere nga tutunuulira bwe tugenda tuluŋŋamizibwa okutambula omwaka guno tuluŋŋamizibwe ggwe ate tuweebwe ekisa kyo okusobola okutuukiriza ebyo gwe byoyagala tutuukirize mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kambasabe mutule. Mukama tumwebaza abooluganda olw'omukisa gw'atuwadde okubeera wano ekyayi olunaku olwaleero aye n'olw'omukisa ogw'enjawulo ssabbiiti esooka fenna weetuli naye ng'ali tuwa na bujulirwa nti embaga twagiridde siwewa so twebaza bwebaza Katonda naye omwaka guno bwe natunuulidde Isaaya 59 onyo 19 Okutoba ku 21 nga ndaba nti ebigambo ebyo bisobola okutuluŋŋamya okutuwa bye tuteekeddwa okutunuulira all the direction that we should anticipate to follow or to have in 2025 bye twetaaga okugoberera bye twetaaga okulowoozaako ebikulu mu kkanisa ye bw'ogamba bwe wati Isaiah 59:19-21 nti kale balita erinnya lya Mukama okuva ebugwanjuba n'ekitiibwa kye okuva ebuvanjuba kubanga alijja ng'omugga ogukulukuta n'amaanyi ogutwalibwa n'omukka gwa Mukama era omununuzi alijja e Sayuuni n'eri abo abakyuka okuva mu kisobya mu Yakobo bw'ayogera Mukama nange eno y'endagaano yange gye ndagaana nabo bw'ayogera Mukama nti omwoyo gwange oguli ku ggwe n'ebigambo byange byentadde mu kamwako tebiivenga mu kamwako newankubadde mu kamwa k'ezzadde lyo newankubadde mu kamwa k'ezzadde ly'ezzadde lyo bw'ayogera Mukama okusooka kaakano n'emirembe n'emirembe. Bw'otunuulira olunyiriri olwo olwa 21 nti Katonda bw'aba wakutambula naffe tuba n'endagaano we make a covenant naye era bwe tukola endagaano eyo ebiseera ebisinga gye tukola nga tubatizibwa bwe tuyingira mu kisibo kya Kristo bw'okola endagaano eyo oteekeddwa okutambula ng'omanyi Katonda by'ayagala okole. Naye bwe twali tuyingira ate omwaka waliwo emiramwa gyali 3 ngenda kukoonako ebiri gyokka gye twayogerako nti omugole kaakano mukyala woku yayogera ku nkumanyi ayina oyi Katonda nga yayogera nti buli omu akola ki amumanyi naawe ali wano Katonda akumanyi olw'okubanga akumanyi na nnyo ekyewuunyisa yakumanya nga tonaba na kugenda mu lubuto lwa nnyoko before they even thought that they would ever have children oba oli awo nga ne muzaddewo tanaba kuzaalibwa Katonda ng'akulina mu pulaani ye nti ojja kubaawo so akumanyi kuba ensula naki n'ensiiba akumanyi buli wamu wonna wonna w'otambulira ne by'otamanyi by'otemanyiiko Katonda akola ki abimanyi. Oyo ye Katonda eyatusuubiza ng'agamba nti nkumanyi era olw'okubanga akumanyi ne mu biba bikuzitooweredde olw'okubanga ye musumba omulungi akusitula n'akuwa amaanyi lw'oba tolina kyakulya n'agabirira lw'oba ofunye ebikusoomooza ebikumalako emirembe ogenda okwekanga nga the space that would have come akuwadde engeri gy'ogenda okuyitawo lwakubanga akumanyi. Oluganda nga tutandika omwaka guno kirungi nnyo era kikulu gw'okumanya nti ggwe ne biweemanyiiko waliwo abimanyi okukusinga ye Katonda era oyo akumanyi olw'okubanga wayingira mu famire ye you made an agreement you made a covenant naye gy'oteekeddwa okutambuliramu okuva awo wennyini we yakukwatira okutuusa w'oli naye tuyinza obutatunulira byemabega otunulire omwaka guno omujja nti olw'okubanga otegedde nti Katonda akumanyi tandikira awo
tandikira awo owooluganda omugambe nti Katonda engeri gy'omanyi kale nkwataako onnuŋŋamye. Era bw'abanga akumanyi tegeeza nti ne gy'otambulira yonna yonna amanyiiyo, ekkubo ly'oteekeddwa okutambuliramu alimanyi, by'oteekeddwa okukola okulaba nti ogassa abimanyi. Jjukira atugamba mu Isaaya 48:17 nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okukola ki? Okugassa. Era akukwata ku mukono n'akulemberamu. Kale bw'abanga yakulembeddemu atumanyi abooluganda, kubanga gye tulaga akola ki? Amanyiiyo. Okutegeerayo ategeerayo. Jjukira Yeremiya 29:11 agamba nina pulaani ennungi gy'oli, etali yakukulumya, si kukaabya wadde kulabya nnaku, but to make you prosper. Oyo Katonda abooluganda atumanyi. Era bw'abanga atumanyi, ye ku lulwe amanyi nti yakola endagaano naffe. Bw'aba yakola endagaano naffe, kya muwendo nnyo naffe okumanya nti tulina okuba mu ndagaano naye. Era bw'obanga oli mu ndagaano naye, agambye nti nga omwoyo gwange oguli ku ggwe n'ebigambo byange bye ntadde mu kamwako tebiivenga mu kamwako. Bw'okola endagaano ne Katonda ogenda kutambulira mu bigambo bye, totambulira mu bigambo byo. Nejjukira nti n'ebigambo by'atuwa byebyo ebigambo abantu bye batuleetera. Bw'abanga tannaba amaliriza okutegeeza abantu nti okkiriza na mutima n'oyatula na kamwa, that is Romans 10:9-10, nti oba omaze okwatula n'akamwa ate wano wansi n'agamba banditegedde batya okuggyako nga mbasindikidde omuntu? Yo wange bandibuulidde batya okuggyako nga waliwo abyogedde? So bwe tuba nga tutambula mu nsi eno, Katonda atuwa omukisa ogwo oguwulira ebigambo bye ebiteekeddwa okutufuula abantu ab'enjawulo. Kati kasita oba ng'otegedde ekigambo ky'akuwadde agambye kirina kutambulira ku ki? Ku mimwa gyo. That even if you are communicating with other people, at least there should be a sense of godliness in you. Ng'ebigambo ebikuvaamu tebiwulikika ng'ab'ensi, birimu enjawulo. Manyi waliwo omuntu owensi nga bw'omulaba n'ogamba agudde, omusuubiramu kigambo bwe kino bwe kiti, because he is full of the world. Ajjudde ensi. Abooluganda bw'oba ng'ojjudde Katonda, ebigambo ebikuvaamu wano bibeera bya njawulo. Bibeera ebigambo ebiraga nti omuntu ono alabika ddala ddala. Kale bw'atyo bw'akola ki? Bw'ali. Waliwo wano abatera okufumbira ku nku. Webali. Waliwo wano abafumbira ku nku. Webali. Kale wanikawo ku mukono. Temwewaayiriza. Kale oyinza okuba tofumbirawo kano naye nga wafumbirako ku nku. Bw'ofumbira ku nku, omukka gujja gy'oli, si bwe kiri? Ogenda okuvaawo oba owunya ki? Era tewetaaga kubuulira muntu gy'ova. Bw'akusembererako bw'ati, wenna wenna olukukuku luba lukola ki? Luba lukuunyako. Nga wenna owunya omukka ogwaki? Bw'obeera mu Katonda, the more you are in God's word, ebigambo ebikuvaamu bijja kubeera eri. Bw'onoobeera wansi, gy'onookoma okutambula mu bantu, ebigambo ebikuvaamu era bijja kubeera byansi, kubanga ensi yeekwetoolodde. Agamba nti bw'oba olina endagaano naye n'ogezaako okusoma ebyawandiikibwa ebyo n'obinnyikira mu ggwe, ne bw'onoobeera mu bantu era ebigambo onoobola Yesu. Bw'oba ogudde ekigo oluusi batera kugamba maama, etegeeza ebirowoozo ebibeera kwani. Oluusi oli n'agwa n'ogenda okulya nga ekigambo kikoze eki? Munnanga kiguddewo awo. Nogamba oyo alabika eyo gy'atera okukola ki? So abooluganda, what you fill your mind with is what will always come out of you. By'onoogenda nga wejjuza, bw'onejjuza ekigambo kya Katonda ate olutayiriza, ne bw'onoobeera mu mbeera ezifaanana zitya, era enjogera ejja kujja ng'omuntu amanyi Katonda.
agambye nti bw'onookola endagaano oba bw'abanga alina endagaano naawe ekigambo kye tekijja kuva ku mumwa. Waliwo oluusi lwe tuyita mu mbeera ezisoomooza. Tulina abagole si bapya nnyo kubanga tewaliwo omugole omupya, naye omwami n'omukyala alinda. Njagala kubakozesa bukozesa kyakulabirako, nsaba muyimirire bambi babalabe. Abo bagole ba 14 Desemba Mukama yabaggusa mutuule. Abagole abo bwe batandika okuteekateeka embaga yaabwe, young as they are, baafuna ebisoomooza bingi nti neyali akwata ssente waliwo yatuuka n'atuddukako, bambi ne banoonya ebyokusasula nga tebakola ki, ng'oli adduse naki. Omwami yali akola waliwo baamubbaawo naye ng'ate pikipiki gye babbye ate yalina okuyingiza ssente. Naye surprisingly ate olunaku omu yali avuga ku bidduka byavunaanyizibwa, ababbi baamukuba akatayimbwa naye nga yakamutuusa awaka. Ekitegeeza nti no baamanya nti possibly bandibadde bamufuna, naye ate bagenda okusangwa boda nga amaze okumuteekawa eka. Bwe batusisinkana ne mubuulizigwire nga twogera, ebigambo byabwe byali bwebiti nti kakibeere ki embaga erina okugenda mu maaso. Bw'oba nga tolina Katonda mu ggwe, ndowooza Katonda bino takola ki, tabinjagaliza, siina gagenda kufiira mu kino kantite. Abooluganda kyangu nnyo okubanga olina naawe by'oyitamu ebikusoomooza, naye ng'ebigambo ebikuvaamu tebiraga faith in you. Kubanga bw'obanga tolina kukkiriza, then you don't have Christ, you don't have God in you. Kubanga tukkiriza mwani ku Katonda. So kyangu nnyo okubanga oluusi bye tuyitamu bikuleetera oluusi okwogera ebigambo ebiraga abantu nti ne Katonda tomumanyi, tomutegeera. Let's resolve okulwana okulaba nti tumanya Katonda omwaka guno nga tusoma ebyawandiikibwa ate era nga twenyikiza mu byawandiikibwa. What do we intend to do? Ng'abaweereza tugenda kulwana okwongerako mmwe okuwulira ekigambo. Though ku website tubadde tuteekayo articles bbiri buli newsletter lwegendayo, naye temutera kuzisoma. Naye tugenda kuwongeramu, tugenda kuwandikayo at least an articles mu page eyange ne mu buulizi. Naye ate ne YouTube naye tugenda kugyongerako ebirala. Obe ng'osobola okuba nga weetooloddwa kigambo kyani, ne WhatsApp naye egenda kwongerebwamu ebirala, so that wherever you go you only feel God's presence. Bwe buvunaanyizibwa bwe twewadde. Kale bwe tunaaba tumaze ffe okukuliisa gwe obulungi ekigambo kya Katonda, agambye nti ekigambo ekyo kijja kubeera mu ggwe n'ezzadde lyo. Gwe omuzadde bw'onooba nga toliisibbwa abayima, bwe munaaba nga mugenda kuba nga mukola bukozi mirimu gyammwe, and you don't feed yourself spiritually, you are not going to nurture it in a spiritual way. Mugenda kumuleera nga mukozesa amagezi gammwe gansi. Naye remember, waliyo ekibonerezo when you read Genesis 43 verse 9, nti kale bwe sirimuleeta gy'oli omukono gwange omusango gubeere kwano. Be ready for the punishment. Yes, Genesis 43:9, just a reminder, mujja kuddayo to freshen up bye mulina obuvunaanyizibwa bwammwe. The fact that omwana mulese mu kanisa ya Katonda, you better feed yourself. Mubigenda okunakyalinga omwana ono. Otherwise, you'll be punished. Nammwe abazadde, omwana Katonda mbakwasizza, naffe ffenna wano Katonda atuwadde abaana.
abaana abaffe bateekeddwa kuliisibwa eby'omwoyo ffe. Kati ffe we tunaaba tetubaliisizza mwekukuta abaana munaabategeeza ki? Y'ensonga lwaki being a new year we are resolving. Tugenda kwongeramu amaanyi. I know it is time consuming. It requires energy. Naye that is what God has called us to do. Okulaba nti tubaliisa, kyokka namwe gye tukoma okubaliisa, naffe gye tukoma okukola ki? Okuliisibwa. Musobole okuba ne bye mugenda okubuulira abaana bammwe. Kyokka ate abaana abammwe bwe banaaliisibwa, agambye nti mune mu kamwa ak'ekizadde ly'ezzadde lyammwe si be bazzukulu? Si we waabwe? Migi gy'emeka eyo? Esatu. So gwe bw'onooba nga toliisibbwawo omuzadde, omwana tajja kuliisibwa. Kyokka ate nawe omwana bw'anaaba taliisibbwa, n'omuzzukulu tajja kukola ki? Tajja kuliisibwa. Olwo omwana w'omuzzukulu y'anaaliisibwa. So those are the challenges that tuyitamu. Katonda ng'atuwadde omukisa mu mwaka guno 2025, a year of jubilation. Let's resolve okunoonya Katonda. Nti byonna byonna bye baleeta mu maaso gaffe tubikozese such that we are fed spiritually. Kubanga bwe tutaaliisibwe, ebibonerezo biri eno bikkula. Deuteronomy eky'amateeka olwokubiri essula ya 6 olunyiriri olw'omunaana. Deuteronomy chapter 5 verse 8 wagamba nti teweekoleranga kifaananyi kyole, ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekiri mu ggulu waggulu, newankubadde wansi ku ttaka, newankubadde mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo, tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya, awalana ku baana obubi, awalana ku baana, ekitegeeza taata wali ne maama, si bwe kiri? Awalana ku baana obubi bw'abajjajja baabwe be baffe, ne ku bannakabirye, ne ku bannakasatwe, kwabo abankyawa, era addiramu abantu 10,000 kwabo abanjagala, abeekuuma amateeka gange. Generations are going to be punished. They are going to suffer because of us. Kati ng'omukisa guzze, toli nsonga lwaki tetugwembulesinga. Bwe buvunaanyizibwa Katonda bw'atuwadde omwaka guno. Ffenna kuliisibwa. Nkimanyi abooluganda oluusi audio zibadde zitera n'okubeerako n'otawuliriza naye nga zibeerako. Yes, there is something that I do testify abatugambyeko nti owange mpuliriza. Naye ng'oli ne bw'obanguze obubaka ne bw'obugenda ku audios, toliraba nti n'omu ku baakebedde obubaka obwo. Kyokka nga ne ku YouTube takola ki? Abaana bo ogenda kubaliisa ki owooluganda? Ensi ejja kubaliisa kyeyagala, ogende okwagala okukibajjamu nga ne bw'okola otya, ne bw'osula ng'otunula ng'obuulirira. You are only wasting time. Mukama ng'atuwadde this opportunity. Let's use it. Tweweeyo abooluganda, ebyensi biggwaawo. Kale bwe binaaba nga biggwaawo, gw'onooyogera ki? Nti Katonda yali takwagala, yali ayagala bali bokka bokka. Bw'onooba otegedde Katonda, ojja kumanya that even the blessings he gives byanjawulo. Buli omu amuwa different. Buli omu amuwa nga ye bw'akola ki? Bw'asiima. Kati olwo togenda kuyeegera munno, togenda kuyisa munno bubi olw'okubanga alina bingi by'otakola ki? By'otalina. Because the word has taught you. Abooluganda abasoma ekigambo kya Katonda be bamutya, be bamutegedde. Ne lwaki balina okumutya? Bikkula Isaaya essula 3. Isaaya essula 3 olunyiriri olwa 27 ku 28. Nti laba erinnya lya Mukama liva wala nga lyaka n'obusungu bwe, era nga linyooka omukka omuziivu. Emimwa gye gijjudde okunyiiga, n'olulimi lwe lulinga omuliro ogwokya, n'omukka gwe
gulinga omugga ogwanjaala ogutuuka ne mu bulago okukuŋŋunta amawanga n'olugali olw'obutaliimu n'olukoba oluwabya luliba mu mba z'amawanga. Abooluganda bw'omanya nti no Katonda wa busungu, you love to fear him. Naye ate ekigenda okuyamba okulaba nti ojjayo ekifaananyi ekyo nti omutya kutambulira mu byawandiikibwa. Oluyimba olw'omukaaga olw'ekitundu ekyokubiri no ekisooka nda kwesa ekisooka n'ekyokusatu. Enkya bw'onoozukukanga nga tosoose mirimu, sooka osome mu kitabo Yesu kye yawandiisa, n'okukaabira mu maaso ga Katonda omulamu anakuwanga omukisa gw'omubuulira byonna. Ebigambo bya Katonda bikulisa omwoyo gwo, nga bwo byenkanyera bw'otyo bw'olabira emirembe gye. Mukusaba mw'onoweerwa amagezi n'amaanyi okugoba abalabe bwe bakulumba obubi. Katonda yawandiisa ekigambo kye ng'akozesa omwana we Yesu. Ekigambo ekyo kye yawandiisa ky'oteekeddwa okubeeramu ku makya n'okisiibamu n'okyebakiramu, kubanga ekigambo ekyo kikuliisa omwoyo gwo, era bw'ogezaako okukyekkaanya munnange kikuwa emirembe naye kikuwa amagezi n'amaanyi. Jjukira nti ekituleetera ebiseera ebimu okwonoona, Setaani aba n'ebigambo byakuteeredde wano okumpi, era bw'okozesa ebigambo ebyo jjukira nti no ne Yobu yajjako gamba, kale gamba Katonda kitakola ki? So kyangu nnyo okuba nti no by'oyitamu Setaani alina ebigambo byakuteeredde wano, nze Katonda takola ki? Tanjagala. Naye bw'ogamba nti Katonda takwagala, oba oyonoonye. Okutya Katonda tekujja kubeera mu ki? Tekujja kuba mu ggulu. You need God's guidance. Emiramwa gye twakozesa nti nkumanyi. Bwe twava awo ne tukozesa Yokaana 14 nti Katonda yakulemberamu ekkubo erigizawe. Kale bw'aba ng'akumanyi y'agenda okukutwala ku buwanguzi, era just know that you are God's miracle this year 2025. Kiri gy'oli okukikkiriza oba okukigaana. Bw'onooba osazeewo to believe in, just know that by the end you'll be a miracle, giving testimonies to others how you've been miraculously handled by God. Otambule nga naawe ogamba eyo gye mwamanyire nakola ki? Navaayo. Tubadde mu mwaka oguwedde tulina bye tukoze eby'enjawulo, tubikoze engeri gye tubikozeemu, tugenda kukola ebintu bye bimu this year but somehow differently, kubanga atuwa amagezi to renew our knowledge, our wisdom, kubanga kwe kuweereza kwaffe okw'amagezi. When you read Romans essula 12 olunya olusooka n'olwokubiri akugamba kuzza amagezi go ki? Tosobola kubanga nga bwe wabuuka nga luli nakaakano bw'okola ki? Nedda. Bw'ojjanga luli n'otula n'ozinga emikono ne leero nga bw'ogizinga, nedda. Kubanga the way you happen to understand God egenze ekyuka. Gy'okoma okutegeera ekigambo kye n'entegeera gy'omutegeeramu naye ekyuka, eba yanjawulo w'oluganda. Kale bw'onooba ng'onyiikidde n'oba ng'osobodde okutegeera Katonda era ng'otegedde amaanyi ge n'obuvunaanyizibwa bwe, you will have reverence for him. Era bw'onooba n'okumutya n'okumuwa ekitiibwa, he says mu Zabbuli 113, Zabbuli 113 olunyiriri olwo olwokusatu,
1:13 olunyolo olwokusatu agamba bw'ati nti okuva mu buvanjuba okutuuka mu bugwanjuba erinnya lya Mukama ligwana okutenderezebwa. Bw'onoobanga omutegedde nti olina okumutya n'otegeera nti ate ateekeddwa okukulambika bw'oteekeddwa okutambula, you'll feel go. Ojja kumutendereza, ojja kumusuuta, ojja kumugulumiza kubanga otegedde nti wanjawulo asukkuluma ne kukutegeera kwaffe. Nga tutambula omwaka guno abooluganda tusalewo okutendereza Katonda. Naye tugenda kumutendereza tutya? Namenye wano ebintu ebimu byammwe mwe mugenda okubikola, ebirala ffe tulina okulaba gye tubireetamu gye muli okulaba nti bigenda mu maaso. Ekisooka, we are going to offer sacrifices. Nejjukira nti ffe tukyasaddaaka nte, ndiga nazo tetuzisaddaaka, enjibwa nayo tetyakola ki? Kubanga ffe yatuwa saddaaka emu entuufu etaabulako, eyamalira okutangirira ebibi byonna ebyensi n'okubiggyawo. Ffe tukyasaddaaka, naye ate olw'okubanga yatuweerayo saddaaka eyo tulina okumukkiriza, kubanga abo bamukkiriza bawe obuyinza okutuuka abaana ba Katonda. Kati bw'omukkiriza akuyigiriza nti ekimu eky'ekkumi kikulu, okwebaza kukulu. Ojja kubikkulako mu Deuteronomy 12 eky'amateeka olwokubiri 12:6-7 nti okuwaayo ekimu eky'ekkumi kikulu. Tolinda na muweereza kukunnyonnyola. Kyokka ate the charity work nga Good Samaritan bikulu, teweetaaga na kulinda bamale kukunnyonnyola. Obikola bukozi kubanga otegedde ani? Otegedde Katonda. Era kantwala omukisa guno okubategeeza abooluganda nti obulabirizi bwategeka bulungi omwaka oguwedde, nga ffenna ng'obusumba tulina okugenda tukyaleko mu Sunny Babies Home. Era bwe tugenda okukyalayo tubawo ebiba bigenda okubayisa mu mwezi ogwo, omwezi ogwaffe ye February. Nabagamba omwaka oguwedde njikira I fasted on it mu May lwe nali muvunanyizibwa kawuku. So omwezi ogujja ffe tugenda okuyimirizaawo Sunny Babies Home. Make it a point obeeko nekyowaayo. Balina abaana up to the age of 4. Eza tulina okugenda ne pampa, tulina okugenda n'amata, tulina okugenda ne mukene. Mumanyi emyaka egyo bo balina obugoye, it will do good. Naye tulina okugenda ekibwa kya Katonda kirabisibwe nti naffe aranti oba tukitudde era tukozesa ebyenjawulo abooluganda. February obusumba bw'ekansanga ffe tulumba mu Sunny Babies Home. Ate bwe tugendayo, this is what they do. Babala muleese pampers bwezi ne bawandiika, muleese sukaali bwati muwandiika. Kati bamumaliriza ng'ate bawa lipooti ku bulabirizi nti obusumba bwazze era bwazze bwe buti. Kale tuleme okweraliikirira ekyo, naye tugende tulabise ekitiibwa kyani? Ekya Katonda nga tuwaayo in the charity work Katonda gy'atuyitiridde. Newabaawo n'okuwaayo offering the gifts, newabaayo ne grace giving, nti bw'otunuulirako ebyo Katonda byakuwaddemu ekisa ekyo kyakuwadde ng'olaba olina okugabana ekisa ekyo n'abalala. Ekisa Katonda akuwadde ekisa ky'emmotoka nnyingi, kale bwe kisa ekyo ng'oseetuzaako emu ng'ogiweereza ew'oli agyetaaga, kubanga ekisa Katonda akuwadde ekimala. Engoye ziyinza okubanga ekisa Katonda akuwadde ekisa engoye otikka mpitirivu mu kisa ekyo mw'ogabirako abaki? Abalala. Nti kale nammwe let's share mu mukisa guno gwakoze eki? Gwampadde. Then the first fruits, oteekeddwa okuwaayo ekibala eky'olubereberye mu maaso g'ani? Mu byonna byakuwadde. N'ekisembayo awo kinawandiise the harvesting. Oteekeddwa okukungula oluganda. Kasita otegeera Katonda n'omanya nti olina okumutya era ogenda kutambula mu bigambo bye, it's a command. We all should harvest. Tulina okukungula. Era bw'obanga tokikola nga go bagenda okunnyonnyola obunnyonnyozi, simanyi bakole batya, weenenye ogambe nti omwaka oguyise buyise.
ndi mu mwaka muki mujja. Ekyokubiri on how to praise God, the physical movements. Omubiri gwo gutambulira wa, ebigere byo bikutwala wa, yo wange emikono gyo gikwata wa, amaaso go gatunuulira biki, enyindo zo ziwunyiriza biki, because they are part of the physical movement of you. Nti okitwale nti kikulu nnyo gwe okumanya ebigere byo gye bikutwala, kyangu nnyo okubanga ogenda kuyingira mu kayumba ka jjajja gundi nga gwe wabadde toyagala kugendayo naye ng'ebigere bikututteyo. Si weewaawo ebigere ne bikutwalayo naye nga gwe wabadde toyagala kukola ki? Omulala ajja kwebuuza, osobola okugendayo nga tobirowoozezaako. Meaning that it all begins from your mind. So bw'oba waakubaako n'ekyokola kyonna kyonna ng'omubiri tegunnatambula kugenda wonna, remember ye God's temple. Kati temple ya Katonda ogitutewo owooluganda. Iyo wange bw'oba ozina amanyi wajja dance for the Lord, ozina amazina kikula ki? Kyangu nnyo okubanga amazina gonna g'ozina ate omulala bw'akutunuulira ayagala kulaba birala. Etegeeza ogenda kuleetera omuntu okukola ki? Okwesittala mu maaso ga Katonda oba okoze eki? Oba oyonoonye. So obenga otambula ng'omubiri gutambula mu ngeri eweesa Katonda ki? Ekitiibwa. Era ng'ekitiibwa kisigadde weekiri. Oyo Samwiri owokubiri essula ya 6:14. Zabbuli 77. Zabbuli 77 olunyiriri 11 ne 12 ne zigamba, naayogeranga ku bikolwa bya Mukama, kubanga najjukiranga eby'ekitalo byo eby'edda, era naalowoozanga omulimu gwo gwonna, era naafumiitirizanga ebikolwa byo. Bw'onooba waakutendereza Katonda w'oluganda, you are going to spare time of silence and meditation to only think about the goodness of God. Era bw'onoobirowoozaako lw'ojja okutandika okumentioninga the blessings, count your blessings, kubanga ojja kuba otunula ogambe awo nno waali wazibu ne munange Mukama yakola ki? Yampisaawo. Awo waali bati tewagize bwewati ne bwewati naye awo nawe yakola ki? Kubanga ofunyeyo akadde akatuula n'osirika n'ofumiitiriza ku ki Katonda kyali gy'oli. We will also try our level best okulaba nti no mu kanisa wano tuba kutunayo obudde omuntu lw'ogenda okujja otule butuuzi mu maaso ga Katonda ofumiitirize ku bulungi bwe. Bye tugenda okuteekawo ku bimu ku byo. Tuganye essaawa bweti omuntu ojja oba taddewo music wali worship songs nga zibeeramu omwo n'ojja n'otuula muno wootudde wonna wonna and you have your time with God. Kati okujja kuba kwammwe. Kyeŋŋambye nti nno we have our part, nammwe mulina paati yammwe ey'okuzannya. Ekirala okusaba mu Mark 11:24 agamba nti gwe kasita osaba kkiriza bukkiriza nti kyosabye ekikoze eki. Ekitegeeza nti nno bw'oba waakusaba mulimu okukkiriza without doubt. Kubanga ate I think it is in James wagambye nti bw'oba osaba musabe oyo atamma naye nga tobuusabuusa. So bw'oba waakusaba Katonda omusaba ng'olina okukkiriza nti ajja kukola ki? Kale bw'obaako n'ebikusoomooza byonna byonna wherever you have anxiety genda mutegeeze butegeeza. Those words are in Philippians 4:6. Mutegeeze ye waali wakisa akumanya owooluganda ne by'oyitamu akola ki? It is only about confession, kumulaga nti ddala yakutwala yakuvunaanyizibwa. N'ekidirira ekisembayo bwe tunaba bakulaga nti tutendereze Katonda. We ought to live a holy life, obulamu obutuukirivu. Abunnyonnyola bulungi nnyo mu Peetero ow'olubereberye essula esooka olunyira olwokusatu okutuuka ku lw'omwenda. Naye mu lunyira olw'ekumi-n'ettaano n'agamba nti mube batukuvu ng'oyo yabayita bw'ali omuki mu mpisa zammwe zonna.
ekitegeeza fe okumanya nti no katonda yakuwa omukisa ogubeerawo, we mind about holiness. You don't just move anyhow. Olina okulwana okulaba nti naawe obulamu bwo bulaga omuntu omutukuvu. Kale ogenda okutuuka ku kiseera kiri ye wagenda okusalyawo nti omuntu ono mutukuvu, nga indeed oli muki? Oli mutukuvu. And finally, a component that we intend to add mu kusinza kwaffe ye Zabbuli 66 olunyiriri olw'16. Zabbuli 66 olunyiriri olw'16. Nti mujje muwulire mmwe mwenna abatya Katonda, nange ne mbuulira bye yakolera emmeeme yange. That is the testimony, obujulirwa. Nti abooluganda, Katonda ng'akuyisiza yonna yonna gy'akuyisizza, togenda kwekweka mu kisenge nti owa bujulirwa. Nedda, omala kukuŋŋaanya bonna abatyami nga ffe wano bwe tukuŋŋaanye, olyoka owa obujulirwa nti singa tegwali mukono gwa Katonda n'omwaka oguwedde nali sigubuuka, singa tekyali kisana kwagala kwe, I will not be seated here today. Abooluganda, ekigenda okulaga nti naddala alina by'akoze mu bulamu bwaffe, kumuweera bujulirwa. N'olw'ensonga eyo nga mmaliriza, ngerayo abantu babiri oba basatu to come and testify Katonda by'akukoledde, Katonda by'akuyisizza. Naye ojja kukozesa eddakiika emu. Kyangu nnyo okubanga weetunuulira awo naye nga gonna olaba maanyi go gokka. Leka naawe nze avuga nga neegendereza, nze avuga nga nkola bwenti ne bwenti, n'ensonga lwaki ntuuka nga sifunye kabendi, si weewaawo. Ne weerabira nti waliwo bambi eyasuze ng'atuna newankubadde yabali tayagala asumagire ajja akuyingirire. Ng'akuyingirira si lwakubanga abadde akuba careless, nedda, amaaso gakoze eki? Gazibirizza. Agenza okuba ng'azibula bw'ati ng'amaze okukola ki? Si maanyi gaffe, kisaakye. Kale abooluganda, just 2 or 3 people, you come and testify. Katonda by'akukoledde, and then I end. Temubeeranga abasaabisi basoose kwerowooza nani bakola batya ne bajjukira nti nno